Moga kulembedde nkyalero Uganda eri mu kattu ssente z'ababundabunda zibuze abakozi kusalwako. Bugayegaye gavumenti n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku banoonyiboobubudamu ekya United Nations High Commission for Refugees wano mu Uganda basazeewo kusala ku bakozi abaweereza mu bitongole ebirabirira abanoonyiboobubudamu nga tagali avudde ku bbula lya ssente eziddukanya emirimu egyo. Ekiwandiiko ekisiddwako omukono minisita wa Uganda avunaanyizibwa ku bibamba ebigwa bitalaze n'abanoonyiboobubudamu Engineer Hilary Obaroka Onek n'akudde ekitongole United Nations High Commission for Refugees mu Uganda Matthew Crintsell abakulu bannyonnyodde nti embeera ekalubye mu ntambuza y'emirimu olw'ebbula ly'ensimbi. Ekiwandiiko kigamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno abakulu mu kitongole kya United Nations High Commission for Refugees n'abakulu mu gavumenti basinkana boogere ku nsonga ezo era ne wabaawo ensonga ezakkaanyizibwako nga mwe mwali okendeeza ku muwendo gw'abakozi bakendeeze ku nsimbi ezisaasaanyizibwa. Omwogezi w'ekitongole ky'abanoonyiboobubudamu Frank Walusimbi mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti newankubadde Uganda erimu abanoonyiboobubudamu akadde kamu emitwalo 9 naye ensimbi eziriwo okutwaliramu tezisobola kuddukanya mirimu. Ebbula lya ssente eyo litukosezza mu ngeri nnyingi ng'ogyeko ekyokuba nti abakozi bakendeezeddwako ate nga si gwe mulundi ogusoose guno omwaka n'omwaka oguyise ogwa 2024 ne 2023 abakozi bakendeezebwako so kikulaga nti okuva emabega emyaka nga n'okudda emabega ssente zibadde zikendeera bukendeeza. Ebintu bingi bye tugezezzaako okulaba nti tukendeeza ssente ezirigendako tusobole okusigaza ebyo ebiyambako abantu okuba nga balamu, abantu okuba nga balina ebyobulamu ebirungi, amazzi n'aw'okusula. Ebirala ebibadde bigendako ssente nga naye tebiyambako bantu kubeera balamu gamba nga kugula amafuta ekyo tugezezzaako kikendeeza. Ssente ezibadde ziteekebwa mu bifo by'abaana okuzannyiramu ekyo nakyo tugenze tukikendeezaako. Ekirala ekikoseddwa mu mbeera eno abasomesa mu masomero gonna agali mu settlements bagenze bakendeera era lwa bbula lya ssente. Twagala nnyo babeere nga babeerayo basomesa abaana naye tekisoboka. Ekirala abasawo abayambako okujjanjaba nabo bakendedde. So olaba nti ebizibu bizze byetuuma weewaawo tugezaako okulaba nti tukendeeza ebigendako ssente naye nate obuzibu bw'amaanyi oba olina okukola budget naye nga akasente k'olina okukozesa katono. So mu mbeera eyo kitukosezza nnyo ate guno omwaka. Mu mwaka ogw'2024 ebiwandiiko byalaga nti gavumenti ya Uganda yali yeetaaga obukadde bwa $1 za Amerika eziri eyo obukadde bwa $1 bwa Amerika nga ziri eyo mu bukadde 8 okulabirira abanoonyiboobubudamu wabula yasobola kufunako ebitundu 13 ku buli 100 byokka. Mu ngeri y'emu Frank Walusimbi agambye nti tekikomye ku bakozi bokka wabula kigenda kukosezaamu n'ababundabunda. Kyakusaalirwa nti tekikoma ku bakozi bokka naye n'ababundabunda ba refugees be tuweereza kati abakunuukiriza mu kakadde akamu n'emitwalo 9 nabo bakosebwa kubanga awabadde abakozi 5 bw'osigazaawo omu oba 2 kitegeeza nti empeereza ebeera ekendeera eba tekyali ya mutindo nga bwe gulina okuba weewaawo tufuba okulaba ng'omutindo gusigalawo. Uganda eudamya abanoonyiboobubudamu okuva mu mawanga ag'omuliraano nga DR Congo, South Sudan, Sudan ey'e Khartoum, Eritrea, Somalia, Ethiopia n'awalala. Tabamiruka w'ekibiina kya Democratic Party olwaleero aggulwawo mu butongole mu kibuga Mbarara wakati mu bunkenke obw'amaanyi okuva mu bammemba b'ekibiina n'okwerumaaluma mwe bagenda okulondera abakulembeze b'ekibiina abajja. Olukungaana luno lujjidde mu kiseera nga DP ejjudde enjawukana esibuka ku nkolagana eyagunjibwawo n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Pulezidenti wa DP Norbert Mao mwe yaweebwa obukulu nga minisita wa ssemateeka n'ensigo eddamuzi. Agava Mbarara galaga nti enteekateeka zitambula bukwakku kyokka waliwo okwemulugunya nti mu bangi abayitiddwa mu tabamiruka oyo mulimu n'abayizi ba yunivasite nga nabo baakwetaba mu kulonda. Omubaka wa Paalamenti akiikira Mityana South era yeegwanyiza ekifo kya ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Lumu. Mu kwogerako ne Kyabasa ategeezeza nti bagudde mu lukwe nti waliwo abayizi abawandiisiddwa basobole okwetaba mu kulonda kwa DP kyokka yeeweze nti tebajja kukikkiriza.
accreditation yemu yawedde naye teyakoleddwa nga bwe yalina kukolebwa kubanga nabadde nsuubira nti by now accreditation yandibadde ewedde naye mpuliddeyo nti wali abaana b'Ambarara University be baagala okuleeta babawe accreditation enkyamu naye nandibadde mbasaba bawulira eddoboozi lino tebandikikoze kubanga be bakyali abaana abato tugezaako kutereeza bintu bibeere birungi bibeere nga nabo bibeeyagaza tebajja ate kutandika kwonoona basigale ku misomo gyabwe ffe tubatereereza ensi basange nga buli kintu kirabika bulungi kyokka nze kyembasaba naye nga eno waliyo omusajja bamuyita Imamu Makumbi yali mu kavuyo ako akavuyo mumanyi naye tugezaako kola buli kimu okulaba nti tukitereeza kyokka y'omubaka wa Bukoto Central era nga abadde alamuza ntebe wa President wa DP Richard Ssebamala agambye nti bakitegeddeko nti ne Kampala abakulu bajjeyo abayizi ba University era beetabe mu kulonda okwo kaweefube nkatiki we baliko wakubafulumya era abaana abo baagala be baba basooka okuyingira nga bammemba ba pati era ekiro kyonna ekyabadde kikolebwa twabadde kusomba abaana baasi bwe zigenda ezimu zatuukidde Isingiro ewa Imamu Makumbi ewaka abantu ne batandika obbawa pate cards nga baagala abaakreditinge leero bajje balonde bagambye okusinziira ku study gye bakoze nti tebakyalina support mawayinza okufuna obululu nga 5 bagamba kale Ssebamala bwaba badde agenda kumuwangula n'obululu tugambe 5 katuleeta abantu abalala bakoleki bavuganye ekyo era ekigenda okusinga okubeera ekizibu olunaku lwa leero kwe kufulumya abo bonna abafunye kaadi eggulo abatabadde ku register kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo President wa DP Norbert Mao yakiguddeko bwe yabadde ayingira eruuti ewategekeddwa tabamiruka oyo abawagizi ne bamukuba olube embeera bwetu bwe yabadde wabula ssente w'akakiiko k'ebyokulonda aka DP Kennedy Mutenyo mu kwogerako ne Kyabassa eby'okutwala abayizi ba University mu kalulu ako agambye nti ekyo tekibajjaako mukisa kubeera bamemba ba Democratic Party era nti abo be boogera abiyise byanjwanjwa list gye tulina zaava mu bitundu nga bachairman baabyo be balabiridde okulonda okwo kaakati oli okubeera muyizi wa University kimugaana kubeera memba wa DP ekimugaana kujja Mbarara mbagamba abasinga okwogera bavudde mu Lubaga South Makindye ne Kawempe bagenda ne bakozesa chairman wa DP owa Lubaga district bamuyita kwata ku nsawo bw'abanga okulonda teyakumanyaako okukuba ku kyamu abantu bagezezzaako okuyita eno n'eri mu bumooli bayingire ebya DP nga bikyali bityo bannakibiina kya NRM beekengedde olw'abawagizi baabwe obutajjumbira kalulu ak'okusunsulamu abakulembeze b'ebibinja by'abantu abalina okufiibwako mu ngeri y'enjawulo omuli abavubuka abakyala abaliko obulemu n'abakadde bagambye nti ab'oludda oluvuganya bayinza okweyambisa akakisa ako ne batwalako ebifo okulonda abakulembeze b'abantu abo kwaleero nga basookedde ku byalo okwetoola eggwanga lyonna Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Seninde mu kwogerako ne Kyabassa agambye nti enteekateeka yatandise eggulo wabula teyajjumbiddwa bulungi kwe kusaba abawagizi ba NRM bajjumbire ate bakuume n'emirembe okwenyigira mu nteekateeka eno okugifubako okulaba nga mu tteeka y'omwoyo ate n'okubakubiriza baddanga okwewala okulwanira mu byokulonda bino zino si enkomerero y'ensi n'olwekyo tuleme kusigala nga ate tweyawudde nnyo kuba bulijjo tukoma okweyawulayawula naddala mu bumyufu buno bwe tukola kiba kitegeeza nti tujja kuwa omwaganya bannaffe ab'opposition batuyiteko mu bitundu ebimu bye nsobodde okumanyaako nga bwemanyi nti abantu baffe batera nnyo okujjumbira ku nnaku ezisembayo kati nga bwe tukyayinayo olwanga lumu so okolyawo lunaatuukira banaaba baweddeyo abaagala okwesimbawo manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 M905
Ssemateeka wa Uganda awa buli muntu eddembe lye ery'obwebange nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Okugeza omuntu yenna talina kutulugunyizibwa oba kuyisibwa mu mbeera emutyoboola oba emumalamu kitiibwa kye oba erengeza ekitiibwa kye. Eddembe ly'okubiri teri muntu yenna akkirizibwa kukozesebwa buddu kebe mu mbeera ki oba ki. Eryokusatu eddembe ly'okuwulirizibwa. Buli muntu kaabe nga zizza musango oba ng'ateeberezebwa okubeera nga zizza omusango omunene gutya oba gutya alina okuwulirizibwa. Eryokuna ly'eddembe ery'ekiragiro kye tuyita habeas corpus. Ekyo ekiragiro omuntu yenna aba awambiddwa oba abuziddwawo okuleetebwa nga mulamu oba nga mufu. Ebyo byonna biri mu nnyingo eya 44 mu ssemateeka wa Uganda oba gye bayise Article 44 of the Constitution. Embeera y'akayisanyo ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo Nakiyanja olw'olukuŋŋaana lw'abaami lw'abasajja abakristaayo olugenda okutandika mu kaseera katono okuva kati. Omusasi waffe Ssekajiija Augustus ali Nakiyanja. Ekibinja kino ekyasimbuka ku lutike Ssekajiija katumufune oluvannyuma. Ebyo nga bikyali bityo, ekibinja ky'abalamazi abakatoliki abasukka mu 1200 okuva mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Masaka ab'obulira bino kituuse Katende Mpigi mu Kigo ku lugendo olunaabatuuse Namugongo gye basuubira okutuuka ku bbalaza. Omusasi waffe Tomusaye Kayinja kaabituwe. Ekibinja kino ekyasimbuka ku lutiko ekitovu ku lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 8 ekiro ku ssaawa 4 okusinziira ku ssentebe w'abalamazi bano Romano Serwangi yeebazizza nnyo Katonda ng'ayita mu bajulizi ba Uganda nti kuba ekibinja kyonna temuli balamazi baafunye buzibu bw'amaanyi okuggyako abazimbye amagulu n'ebigere ne yeebaza abasawo ba Red Cross ababajjanjabye mu kulamaga kuno okuviira ddala e Masaka. Abakosefu batono ddala era ndi mugumu era ndi mumativu nti ffenna tujja kutuuka bulungi ennakolongo. Awo nno nnyongerera okwebaza abatuwaniridde mu byokulya n'ebyokunywa abatali bamu. Bannaffe ab'enzikiriza endala bangi abatayagala nakkoona ku mannya gaabwe abatuwaniridde mu ssaala n'ebintu ebikalu ebyokulya n'ebyokunywa. Twebaza abatutikkira kyatikka emmere okugijja ekitovu nga bagituweereza ku siteshoni eno gye tuli. Olunaku olwaleero ekibinja ky'abalamazi kino kiyingidde olunaku olwokuna ng'abalamazi batambula kiro emisana ne bawummula era nga basuubira okusimbula okuva e Katende ku ssaawa 3 ez'ekiro olwo boolekere Nalukolongo mu Bakateyamba we banaasiiba enkya ku Sande olwo baveewo ekiro batuuke e Namugongo ku lwokusooka nga bukya ng'olugendo lwonna okuva e Masaka okutuuka e Namugongo bajja kuba balutambulidde ennaku 6. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu kiseera kino katufune Ssekajiija Augustus ali Nakiyanja atubuulira embeera nga bweri. Tutuuse Ssekajiija tunaamufuna oluvannyuma. Ssekajiija kaabituwe. Abaami okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bowulira bino nga baatuuse dda ku kijjukizo ky'abakristaayo Nakiyanja nga bano bagenda kubangulwa mu bintu ebyenjawulo basobole okuvuganya obulungi mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa. Abakyala babadde balese nnyo abaami mu bintu ebyenjawulo okuli ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobusuubuzi n'ebirala nga kino kye kimu ku nsonga ezaawaliriza abakulu mu kkanisa ya Uganda n'abaami okubafisizaayo akadde nabo babangule olwo basobole okuvuganya obulungi mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa. Abamu ku bateesiteesi b'olukuŋŋaana lw'abaami luno batulambululidde ku bintu ebisuubirwa mu lukuŋŋaana luno. I'm Christopher Okodi. I'm the Fathers Union Coordinator, the Diocese of Lango. In these conferences, we are trying to bring the fathers so that they know their role, their divine role given by God. They should be able to take that one up and be able to handle their families, handle their churches properly. Ssekajiija Augustus, CBS, wano ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo Nakiyanja.
Maama Nnaabagereka Sylvia Nagenda awadde Ssaalongo ne Nnaalongo Tom Luzze ensimbi obukadde 10 bongere ku mirimu gyabwe egy'okulima n'okulunda. Obweyamo obwo Nnaabagereka yabukolera mu ssaza Ssingo ku mukolo ogw'olunaku lw'abakyala mu Buganda ogwakwatibwanga ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde gwali ku St. Beatrice SS Ekyankwanzi. Nnaabagereka yakyala mu maka g'ababiri wano ku kyalo ka Butemba ekisangibwa mu disitulikiti y'Ekiboga bwe yali alambula emirimu egikolebwa abakyala n'abaami okweyimirizaawo mu nkola y'amaka amalungi ekiyitibwa akaala amatendo. Nnaalongo Joan Nnaabageesera ne Ssaalongo Tom Luzze balunzi ab'ebisolo okuli enkoko, ente n'ebirala bagattako okulima ebintu eby'enjawulo bye bongerako omutindo nga bakozesa ebintu bya bulijjo ebibeetoolodde. Ssaalongo Luzze aweesa obuuma Nnaalongo bw'akozesa okwongera omutindo kw'ebyo bye bakola. Bano bakola Mutima Poultry Farm nga mwe bayitira okutunda ebintu byabwe omuli emmere y'enkoko, amagi, ebigimusa n'enkoko ez'okulunda. Ssente ezo zibakwasiddwa Ssenkulu wa Nnaabagereka Development Foundation omukungu Andrew Adrian Mukiibi, mukyala Nancha Anne Elizabeth n'omukwanaganya w'ekikula ky'abantu era omumyuka w'omuwandiisi w'enkalakkalira omutesitesi omukulu omukungu Peter Zaake Ssebayiga ku mukolo ogubadde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo. Mu kuwaayo ssente ezo Adrian Mukiibi agambye nti ensonga lwaki Nnaabagereka yasalawo okukwatirako Ssaalongo ne Nnaalongo Luzze lwakuba nti banyiikidde nnyo mu kukola ebintu ebiva mu bulimi nga bakozesa ebintu ebibeetoolodde. Ng'ensonga lwaki maama Nnaabagereka yasalawo okukwatira ku Ssaalongo ne Nnaalongo ku mulimu gwe baliko lwakuba nti yabasanga nti banyiikidde nnyo okulaba nga bakola ebintu ebiva mu bulimi ate nga mu buweereza bwabwe balaga nti bakozesa nnyo ebintu ebibeetoolodde okuliisa n'okulabirira ebisolo bye balina awaka. Baali balunzi ba nte, balunzi ba nkoko, ate nga n'omwami akozesa obukugu obw'okuweesa obuuma obutono obuyamba mu mulimu gwe balimu ogw'okulunda. Ssaalongo Luzze ne Nnaalongo beebazizza nnyo maama Nnaabagereka olw'obuwagizi obwo, bategeeza nti bakozesa ensimbi ezo okwongera omutindo ate ku byonna bye bakola.